Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegende kade Brenda Miles obulamu bwe bwakyankalala embeera ndabufu gyali ayagala kwewa buto ngenda kwambi kutuusaako byonna mbagitafa ali TV muli mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegende kade Brenda Miles yomu ku bawala abaali balinamu akasente era nga ye munange yeryamu bwerya ng'atunda amagulu okwebeezaawo ne baba obulamu bwatabuka yakomawo e Uganda naye tafaananika alinga kati Brenda Miles yatweninga nnyo ku mitimbagano gya social media olw'ensonga nti yali teyerya ntama nga yenyumiriza mulimu gwe gwakola ogw'okukola ki ndowooza olengera awo nga akasente akyayina era nga abasajja bagula ali yetundira Dubai eyo yasookera no mu Uganda mu Uganda nga tewafuna n'agenda e Dubai era akasente yakakola kubanga yeekubiranga akatale era Bannayuganda baamugulanga basekadama baamugulanga e Dubai ne kati obulamu bwatabuka yakomawo edde e Uganda era essaawa zino kamera zimutambulirako mukazi wattu ebifaananyi obaani abimufotodde n'abiteeka ku mitimbagano tewali amanyi twagenze okulaba nga ate tetulaba Brenda Miles bujoga tumanyi nti ali Dubai nga yakomawo abasinga bagamba nti Brenda Miles baka baamuwa butwa nti bwemukozezza okutwala kweryessa era bagamba nti akatwa ke baamuwa nti akatwa kamutampulampola ono yavudde n'agamba nti embeera mutabuseeko era bw'anaaba ayagadde kwejjambudde ajja kwejjambudde oba kuwa butwa ajja kuwa butwa kubanga embeera nkalu wabula yasambaza ebyabo abatambuza mawulire nga bagamba nti alina obulwadde alina akawuka ka mukenenya era alina obulwadde bwa siriimu yabisambaza yabigaanye yagamba nedda ebyo si bituufu yabigaanye agamba nti ebintu birala nnyo ebikola ki bintu birala nnyo ebimuluma wabula si ebyo ng'abasinga bakola ki ng'abasinga babitambuza ku social media abasinga okusinziira ku nsonga eyo gamba nti no Brenda Miles alina akawuka kayita mukenenya kyasinziriza ku ngeri gy'afaananamu essaawa gy'alabika ate n'ekirala abasajja bamukozesanga nti baali tebeesabika nga switi kwegamba nga switi Brenda Miles nga switi gwalya alya switi nti atali mu kaveera switi nga kwegamba nga gwe bajje mu kaveera nga gwalya nga abaze ne bamugamba nti ffe twagala switi nga atali mu kaveera ng'agamba aya baasi mujje nga mmwe abongezaamu kasente era abasinga bagamba nti abo aba switi atabeeranga mu kaveera nti bakola ki tebamusiiga obulwadde buno obwakawuka akaleeta mukenenya ebintu byatabusidde bwa Brenda Miles byamutabuseeko dda eno bagitafa ADTV ejjukira alineekolera gyange nga yeetundiramu diramu dollars nga mwatambulira pounds abazungu nga baguza Bannayuganda nga baguza era nga ye yeeyagala nga gamba bizinensi nafuna namala oba kizibu kyafuuka ekyaleeta obuzibu ndowooza kale n'endabika kati yakyuka ne wali yali alabika bulungi ng'anyirira era nga bakasitoma alina bangi n'essaawa zino ne wogamba kasitoma alina tasobola kugula agamba ani gwolekera ebiwuka ani gwolekera ebiwuka ne wabeera ani agamba sigala n'ebiwuka byo olengera gwe waafaanana bw'atyo si bwe yali yenna akabina kalinga k'abaana bato amagulu yakooga bitya yenna atuniwala si oli Brenda Miles eyali omuwala anyirira omuwala yali agamba nziba nange ebintu byange byentunda biwoomu bitya bisuufu bikuumufu biringa lumonde omuganda omwana ayogeranga ebigambo wuuno ebintu byesebo ng'agamba nti bikuumufu biringa lumonde omuganda nyabo naye nga abayaye switi baalyanga nga switi asinga alya switi atali mu kaveera abasinga bagamba baamulekera ebiwuka ndowooza omulengera before ne after bwe nemulaba nti waliwo enjawulo before ne after laba before laba after wano ku before yali akikuba ng'abasajja asimbye layini nga bakasitoma bafuna kumu ng'olunaku asobola ofuna bakasitoma nga 20 abaana balina obulamu naye ng'ate bonna agenda ne bakola ki ne bamuyisaamu eggaali ne bamusabula bitya bonna ye kasita omuwa ssente era ng'abanyi okwerikodinga akatambi ng'abala omusimbi gwe nga gwaba akoze kwolwo olunaku byonna nze mbijjukira bulungi 2021 ebiseera ebyo 2022 awo maama 2022 ndowooza gwe mwaka ogwasinga gwe twasinga okulabirako ennyo Brenda Miles ne 2021 ebiseera badirike ne munda nga bakyaliwo nabo
Ebiseera Brenda Miles bya trending nnyo ebiseera 220 nga gwakawo 222 nga atandika ebiseera ebyo maama yakikubanga nnyabo naye kati akoza gwawo abasinga bagamba nti banne byali akola nabo mu kagulupu nti bamulunga akatwa. Brenda Miles yagamba nti nze bampa akatwa nza katwa sikatya nja kukakeewa kubanga mbeera n'obulamu buntamye njagala kwesa. Njukira ono yadduka mu famire ye n'agenda ne yeeteeka mu mulimu ogwo. Jjukira abafamire baali tebagwagala era famire yamuvaako baamuzaalukuka era essaazi n'aliwo obulamu bwe aliwo ku lulwe. Bannange ensi erimu abaana kalirengera ono famire agiina ne omulimu baagumugaana yalemerako n'agugendamu. Kati abo omulimu gikumutuusiza yena akozza ggwawo obulamu bwe buggwawo tebitegerekeka. Abasinga bamugambye agende mu ddwaliro bamukebere oba alinamu obutwa yagaanye wabula kyeyakoze mu ddwaliro kiri kimu kyokka yagenze okumukebera bulwadde obw'akawuka ka mukenenya. Wabula abasawo bagambye nti talina ye nga ye bwe yagambye abasawo nti bamugambye basinga bagamba nti alabika alimba tiyagadde kwerabisa Lizards lwaki teyaziraze. Manyi badde babanja Lizards nga bamugamba tulage Lizards zitimbe ku mitimbagano tulabe tukakase nti toyina. Zitiko ku mutimbagano tukakase nti toyina lwaki otuperegesa nga byotugamba si bituufu. Brenda Miles yabaaki bamuwa akatwa nga abasinga bwe bagamba oba alinamu ekirwadde ekimuyonka kiki buzibu kiki ekyatuuka ku Brenda Miles. Ebintu byatabuka abasajja bamukozesanga nnyo kyamuviirako kubanga akoga kwegamba tebitegerekeka kubanga abasajja bamukozesanga ababanga bangi abasajja 20 bamanyiga olunaku nga kasente akafuna abalamu didi. Omwana nga agamba yafuna bizinensi baaba tateekamu magoba kuyonja buyonja nga yagamba ekintu kya kiyonja buyonja n'atulwawo n'asirika. Abasajja ne bakisanga kikola ki mbu nga kinyirira nga kiyonjo bitya. Bakasitoma ne beeyongera obungi. Omwana wuno banange yeeyagala ebiseera ebyo. N'abasajja beeyagala nga munnange ku kampi. Ate omwana yabawanga buli lunaku ng'abawanga buli lunaku nga basasula na mwezi. Abasasula mwezi nga asasula mwezi gwe n'agamba nze buli lunaku ojja kujjanga nkole ki kuyisengamu eggaali. Abaana balina bizinesi ate abaana beetunda ku ddungu awo. Bannayuganda bangi abava eno nga bagenze kukola bwakadaama naye bambi emirimu ne gibula. Abasinga baali bakola emirimu egyo e Uganda naye nga Uganda ababawa abasente butono 3,000 15,000 n'agamba kaneegende eri gye banamperanga ku ddiramu 20, ddiramu 1,000, ddiramu 1,000 gye banaazimpera kubanga e Uganda omuntu okukwata emitwalo gya 3 gakuwa simanya ng'omuguze ekintu ekyo aba alaba omubbye kubanga abasinga e Uganda balayisi ab'ebbeeyi gye balina tebabagula nnyo bagula balayisi eby'Uganda naye nga wabimanyi munnange agamba kati ngula golodi nkwe emitwalo 3 nze ninamu 3,000 oba ogira oba togira gwamanyi. Kiba kiri gy'oli jjukira abamu bamba abawala baba kwegamba nga bali awo ng'obulamu bwakyankalana nga embeera nkalubo anoonya kasente kakumubeezaawo akakkanakkiriza ku 3,000 omuyaye ne yakola ki omuyaye ne yeejova anakweza 3,000. Musubscribinge munyige n'ekkade abanga aguze ekyenkya abanga aguze emmere. Uganda erimu ebyeneena bye bulungi mweraba.